Ebyomusomesa wa Seeta High eyatemuddwa biranze mikwano gye gyogedde. Martha Ahumza Murari Weraba aziikiddwa olunaku olwaleero. Vyroota gaakaaba gaakombalwa NRM. Bobi Wine bamuwandiikidde ebbaluwa enkambwe kuwayiswa mu ffumbiro. Mukaddwa ke kamu awo we tugenda okuba nga tuyita by the way. Akadde ke kamu ebisigadde tujja kuba nga tubiraba nga tutandise okuba nga tutambula. Abasidi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero. Kale tugende butereevu mu nsonga nga bwe zigenda maaso okuba nga zitambula. Amawulire gano gaabadde olunaku lwaggulo, wabula ekyewuunyisa olunaku olwaleero wekifuuse a topic of discussion era ne kigenda maaso n'okuba nga kireeta ensasagge okutya n'enjega ey'amaanyi mu bazadde wamu n'abayizi n'abasomesa aba Seeta High mu buufu obufaananako bwe butyo. Waliwo omusomesa ono abadde amanyiddwa nga Ivan Oloya. Bangi babadde nno bamanyi nga Oloya Ivan Demakuris abali okumpi naye, bati erinnya eribadde limanyiddwa mu by'obusomesa ly'erinnya lya Oloya Ivan. Yagenze maaso n'okuba nti atemulwa ne sekutemulwa yenna, era waliwo abantu 5 bweddu abakwatiddwa. Omusomesa ono amanyiddwa nga Ivan Oloya oba Ivan Oloya Demakuris abadde atemera mu myaka egy'obukulu 3 mu buufu obufaananako bwe butyo. Kigambibwa nti Ivan yattibwa mu kiro ekikeesa ng'ennaku z'omwezi ekiro ekikeesa nga 22 bwe tujja okuba nti no tukeesa nga 22 mu kiro ekyo yattibwa ssaawa zaali 7:30 ez'ekiro mu bitundu bya Bajoseera awo Nyenje Ward Mugoma Division. Omukulu Patrick Onyango ono nno nga ye mwogezi wa Kampala n'emiriraano oba kyoyinza okuyita Kampala Metropolitan yavuddeyo n'abaako obubaka bwe yatuwadde ku byonna ebikwatagana ku nfa y'omusomesa wa Seeta High. Okusinziira kwa alipoota ezivaayo kigambibwa nti Oloya yava ku ssomero lya Seeta High School. Campus eyogerebwako eya Seeta High ye ya Mbalala campus. Mbalala tetutegeeza Mbalala eri ewava amata, tutegeeza Mbalala eyazi ero. Waliwo Mbalala eya double R oba eyazi R biri mu yo, then wabaawo Mbalala ey'emukono erimuzi L. So omusomesa ono lwe yabadde asomesa ku Seeta High emukono campus eyo, era ng'ono we yagenze maaso okuba nti afunira obuzibu yabadde ava ku ssomero eryo erigenda maaso okuba nti no lyogerebwako, we yagenze maaso okuba nga alumbibwa abatamanya ngamba ne bagenda maaso n'okuba nga bamumiza omusu. Omukulu ono Oloya atemera mu myaka 3 teacher wa Seeta High yattiddwa kumpi n'essomero lya Code High School. Ekimuleetera okuba nti musajja wa Katonda yabadde ku ssomero lino oba kumpi n'essomero lino yabadde atuuse kubeera nga apiiking oba nga alaba mukyala we amanyiddwa nga Abe Mase, ge mannya agakategeerekekako. Ono nno naye nga musomesa mu buufu obufaananako bwe butyo. Oluvannyuma lw'enjega eno n'okuba nti no musomesa yattiddwa, embwa za poliisi eziwunyiriza nga bw'olabaawo ku screen, embwa zino zaaleeteddwa ne zigenda maaso n'okuba nga zinoonya wonna wonna. Omulambo guno gwabadde guŋŋaŋŋalamye ewabadde omusaayi era nga yabadde yeevuunise. Sobola kubalaga kifaananyi kya mulambo olw'ensonga nti YouTube ebyo tebyagala ate era tekikola makulu okuba nti omuntu avudde mulambo w'ensi eno n'otandika okuba nga otambuza ebifaananyi bye without the consent of the family oba mu buufu ofaananako bwe obeera olinyiridde eddembe ly'omulambo oba ly'omugenzi. So omulambo bagusanze nga gugaŋŋalamye mu kawonko ebbali w'ekkubo nga yeebase yeevuunise bw'ati omutwe nga gutunudde wansi mu buufu obufaananako bwetyo. So embwa zino ezaleeteddwa ze zaayambyeko
okubanga zikwata abantu 5 bweddu. Mubamu ku baakwatiddwa kuliko Paul Kasumba, oyo nno emyaka ayina 21 gyokka. Omulala gwe baakute bamuyita Simon Mabaale. Simon ayina emyaka 23. Omulala yakwatiddwa era ng'ono yalinga omukulu mu bo amanyiddwa nga Tom Kibuuka. Tom Kibuuka omulimu gwakola gwe gw'obwamakanika. Oyo nno yagenze maaso n'okuba nti agombebwamu obwala mu bufu obufaananako bwetyo. Omulala yakwatiddwa nno mwana wa myaka 18 gyokka amanyiddwa nga Simon Lukoda. Oyo naye yakwatiddwa ku byekuusa ku byokutta kw'omusomesa wa Seeta High omukulu oloya. Omulala yakwatiddwa taweza na myaka 18. Ono amanyiddwa nga mwana mulenzi oyo amanyiddwa erinnya lyoyo katulireke myaka 16 kozi yetanaweza myaka 18. So omulambo gw'omukulu ono oloya gwatwaliddwa emulago agende maaso n'okuba nti yeekebejjebwa ne poliisi ebeerenga okunoonyereza kwayo kutandikira awo basobole okumanya lwaki omusomesa yattiddwa, newankubadde nga bangi ababadde batandise okuba nga bavaayo nga boogera kino nakiri. Mukadde ke kamu principal w'essomero lino yayogedde. Principal w'essomero lya Seeta High School Mbarara campus ye mukulu amanyiddwa nga Davis Kafumbe yagambye nti omukulu oloyo ono Eyafudde yeegatta ku ssomero lino omwaka nga gumu emabega, era yatunyonyodde nti enteekateeka z'okubeera nga asiibulwa mu kitiibwa n'okuba nga aziikibwa mu bitundu ebyo ebya Eastern Uganda ziri mu kukolebwako mu buufu obufaananako ebityo. Bino bijja nga waliwo omuyizi ku Seeta High eyejja mu budde oba agambibwa okuba nti yejja mu budde February nga 21 wekyaliwo. So wabadde wakayita omwezi gumu gwokka oloya omusomesa ku Seeta High School Mbarara campus najjibwa mu bulamu obw'ensi eno. Kale mbadde nga nnoonyerezaako okumanya ku baani abalinaanye omukulu ono Eyafudde. Nina omukulu gwe nfunye olunaku olwaleero amanyiddwa nga Strike Machine oba bwe yeeyita ku mukutu ogwo ogwa Twitter. Asoose kuba nga atunnyonnyola ku nfa y'omugenzi. Yagambye nti lying dead on the roadside is my brother, friend, OB and classmate from Kitugum Comprehensive College, Oloya Ivan Demacoris. Omukulu ono Strike Machine agamba nti yalabye mukwano gwe ng'agaŋŋalamye ebbali. Ono abadde amutwala nga mukwano gwe OB we ate muganda we. Baasomera ku Kitugum Comprehensive College. Omukulu ono Eyafudde gye yasomera era nti yabadde yali mu kkubo okuva ku Seeta High School Mukono Mbarara gye yabadde asomeseza. N'akubibwa nti okusinziira ku mukwano gwa oloya agamba nti mukwano gwe yakubiddwa bubi akawanga ne kamementuka ne kafuna obuzibu okakananga avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mukadde ke kamu Strike Machine mukwano gwa teacher oloya ayogera ku budde bwabwe bwe baalimuko gye buvuddeko wiiki ewedde. Baali bonna nga baseka nga basagambiza. Yagambye nti gone too soon bro. Yet just last week we had almost a 2 hours conversation, cracking ribs with stories of the great days while in high school, the common dreams we share ahead of us. If in you we have lost a black prince and forever we shall miss you bro. Mwana mulenzi Strike Machine mukwano gwa teacher oloye Eyafudde agamba nti wiiki ewedde baasisinkana ne banyumyamu ne baseka ne beeyagala ne basagambiza ne sekusagambiza yenna n'okubeera nti babadde boogera ku birooto byabwe. Wabula kino tekisobose, mukwano gwe yamulese wakati mu biruubirirwa ebirungi bye babadde nabyo. N'agamba nti omulangira omuddugavu yavudde mu bulamu bw'ensi eno. N'agamba nti muganda we ali musubwa ebbanga lyonna. Kale kati tulinze police report mukadde ke kamu n'okulaba ekinaavaayo nga postmortem n'abaakwatiddwa okubeera nti okunoonyereza kutandikira. Nkugambye 5 baakwatiddwa, kuliko ow'emyaka 18 n'ow'emyaka 16, owa 3 n'aba 2 mu buufu
obufaananako bwe butyo. So wummula mirembe omusomesa okuva ku Seeta High amanyiddwa nga Oloya Ivan n'eddala erya Demacoris wadde nga babadde tebalikozesa nnyo musajja wa Katonda bw'atyo obulamu obuwooma okuzaama bwe yabwabulidde. Kale bwe tuvaawo awo tukyali mu bitalo wenzijidde ku set nga omubiri gwa Martha Ahumza Murari guli mu kuganzikibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera mukwano gwange agenda maaso okuba nti olaba bw'otunulako ne weetegereza ako nno ke katambi nga aba A+ batwala mwana muwala ono amanyiddwa nga Martha Ahumza Murari. Martha ye mwana muwala eyafunidde obuzibu ku bbaala erya Mezonwa. Bintu si birungi n'akamu. Awo nno A+ ebadde be bakwasaganyiza oba be baweereddwa obuvunaanyizibwa okubeera nti beetikka omubiri gwa Martha okumutwala ku bijja by'abajjajjaabe wali Enyarubanga Mbarara era nga atuusiddwa wenjogerera amaze okubanga ateekebwa kibi nnyo. Ng'embeera gyogenda maaso okubanga olaba awo bwabadde budde bwa kiro nga bateekateeka ennyumba ye ey'olubeerera era we bugenza okuba nga bukeerera ng'entaana ewedde okuteekebwateekebwa. So oluvannyuma eyo nno y'entaana n'ebibaddewo oluvannyuma mwana muwala ono omubiri gwe oguli lifeless omutakyali bulamu bambi bamwetisse ne bamutwala era ne bamuteeka yo ku bijja by'abajjajjaabe. Awo olaba ennyumba ye ey'olubeerera. Martha Ahumza Murari yazaalibwa omwaka gwali gwa 2020 omwaka 2025. Ebirooto bye na buli kyonna kyabadde asuubira ng'omuvubuka atandika obutandisi kikomekkerezeddwa olw'embeera eyatuusewo paka nakati gye bakyali mu kugezaako okuba nga banoonyereza okukakasa kyandiba nga kyabadde ki ekituufu ekyaviiriddeko okuba nti obulamu bw'ensi eno obw'omwana muwala ono bukomekkerezebwa wabula nga kyonna kinnyonnyola nti ku Mezonwa ebbaala eyo nga bwe muzze mu biwulira byonna we waavudde akasambattuko konna konna. Wakati nga Martha awerekeddwa mu bitiibwa okuteekebwa mu nnyumba ye ey'olubeerera waliwo olutalo olubaggusewo wakati wa Martha K wamu ne mwana muwala amanyiddwa nga Judith had. Olutalo luno lugenze maaso n'okuba nga lukola reflection eya society yaffe n'engeri abantu gye balowoozaamu ebintu ebimu. Oluvannyuma lw'omwana muwala ono okuba nga avudde mu bulamu obw'ensi eno wabaddewo okubagana empawa era ebisongovu biwanyisiganyiziddwa wakati wa Martha K ne mwana muwala oyo amanyiddwa nga Judith had. Katusooke tufune obubaka era olutalo wakati w'abano lwabadde lusibukawa olutuufu era ki ekyagenze maaso n'okuba nga kibayombya. Ekiyombya ababiri bano kyekyomu okugamba nti omulala yeefudde mu Kristo oba yeefudde mulokole naddala mu kaseera ke tulimu. Judith had yawandiise ekiwandiiko kiwanvu ekyabadde kigambako bwe kiti katukifune chap kyabadde kigamba nti I can't stop thanking God for saving me from the worldly life and help me quit everything that was leading me down the wrong path. Every day I see more reasons why His grace and guidance have been my greatest protection. Life is fragile and the world can be cruel. This is why I choose to walk in God's light and encourage others to be mindful of the environments they put themselves in. Ewaleese obuzibu bwe wano. The tragic passing of Martha Ahumza Murari is a painful reminder of how quickly things can change. Bigambo bya Judith had.
A young woman full of promise taken too soon, whether it was a medical condition or foul play. This is a wake-up call for all women. Please watch out for each other. We must be intentional about keeping each other. Judith had yabadde ayogera ku mugenzi ng'agamba nti okufa kw'omugenzi kugende maaso n'okubanga kuzuukusa buli omu naddala abaana ab'obuwala. N'agamba oba embeera yabadde yakuba nti biragalalagala oba embeera yabadde ya ki, agamba nti ebyo tubizze ebbali, abakyala musitukiremu. N'agamba if you are out in public, especially in places where drinks are involved, be cautious. Never leave your drink unattended, and if a friend is in distress, don't ignore it. If you notice something suspicious, speak up. The world is full of dangers, and unfortunately, not everyone around us has good intention. N'agamba nti bw'oba ogenze ebweru naddala ng'oli mu kunywa ebyokunywa, tolekaawo kyakunywa nga tewali waali mu kirabirira. N'agamba olaba mukwano gwo ng'alinga ali mu buzibu, yogera naye. Martha's story is heartbreaking, and I pray for her family to find strength during this difficult time. Ladies, let's not just mourn her. Let's learn from this and do our best to protect one another. N'agamba nti okufa kwa Martha tuleme kukulaba tutyo wabula tukitwale ng'ekyokuyiga. Mu byonna wentandikidde wali waggulu yabadde Judith Hadi yeebaza Katonda nti yamuwonya obulamu bw'ensi obulimu ebintu ng'okunywa omwenge n'ebiringa ebyo. Wabula mu kwogera bw'atyo tekyagenze bulungi ne Marthake. Marthake yagambye it's frustrating how some self-righteous people turn someone's death into a self-serving lesson to highlight why they supposedly live better or make smarter choices. Life is fragile and no one is promised tomorrow. Using the tragedy's location to push your narrative isn't just shallow, it is disrespectful. Marthake n'agamba nti kya busiru nnyo, kya bugwagwa ate kiweebuula. Omuntu okulaba banne nga bafiiriddwa n'addira omuntu avudde mu bulamu obw'ensi eno n'amukozesa nga example, ye n'alaga nti yalokoka, yafuuka muntu w'amanyi, yafuuka wa njawulo. Marthake agamba kya busiru. Judith had kye yakoze okuddira omugenzi Martha ahumuza murari okozesa erinnya lye okulikozesa nga example, ye Judith had okulaga nti ye yalokoka, yafuuka muyoyotevu ekitenkanika. And to use God and Christianity as tools to prop up their own supposed moral superiority is even worse. Faith should be about compassion, humility, and empathy, not about exploiting someone's tragedy to judge others. It is disheartening to see how quickly people can twist a heartbreaking event to feed their own egos. Nagamba nti kyewuunyisa nnyo okulaba nga abantu bakozesa obukristaayo okubeera nga bakola ebintu ebyabwe n'okwagala okulaga nti nno bo basukkulumye era banjawulo era baalokoka nnyo ekitenkanika, n'okubeera nga mu bo bagenda maaso n'okuba nga beesanyusa nga bakozesa okufa kw'abalala olaga nti bo batuukirivu, bo bali bulungi, wabula nga ate abantu bali mu kunyolwa n'okukaaba. Judith Hadi bwe yawulidde ebyo teyasirise. Judith Hadi agamba bw'ati, Madam Marthake, this isn't about superiority or judgment. It is about survival. I speak from lived experience, from knowing exactly what happens in these spaces. It could have been me. I thank God every day that I got out. And I won't stop sharing my testimony just because it makes some people uncomfortable. If my words can wake up even one person, then they were worth saying. Judith Hadi yagaanye okuva ku kigambo kye. Yagambye nti ye ayogera olw'ensonga ye bujulizi. Agamba nti yandibadde ye yandibadde afudde. Naye agamba nti yeebaza Mukama eyamusumulula n'amuggyayo mu bulamu bw'amabaala n'ebiringa ebyo. N'agamba nti mmwe temujja kubeera awo nga mwogerayogera ebigambo mulowooze nti mugenda mutiisatiisa. We buba nti obujulizi bwe asobola okubukozesa n'ayogera abantu ne bawulira, afazaali kaakole ekyo. Bigambo byabadde bya Marthake ne Judith Hadi nga beetwala kaguddeyo olw'ensonga nti Judith Hadi yakozesezza okufa kwa Martha ne yeeyogerako nga ye bwe yalokoka era bw'ali obulungi ebitenkanika. Kale bwe tuba nga eyo tuvuddeyo tugenda kuba nga tusala Martha ahumuza muraali, omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. So aziikiddwa avudde mu bulamu obw'ensi eno, tuleke famire enyolerwe omuntu waayo, ebigambo bibeere bitono. Kale bwe tuvaayo eyo
Vyroota kale katsoke tu playing ka video kana akamwana mlenzi Vyroota. Listen to Baby that morning. Exactly. Amwana mlenzi Vyroota nga bw'omulaba awo. Ebigambo tebyatambudde bulungi eri Vyroota. Vyroota yabadde ayambadde enkoofiira eriko NRM eyakala za NRM ya yellow nga mukadde ke kamu kuliko n'ekifaananyi kya President Museveni ng'ayina neka fly oba kagundi kano buno bu flag obutini obukozesebwa okubeera nti bakuba campaign. Vyroota abaana bamututte kaguddeyo. Byatandise bitya? Waliwo campaigns ez'obwa guilty president side yawo eya mobs ku university. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Vyroota yaleeteddwa ng'omu ku bakubi ba campaign Lukungwe. Vyroota bamulese ng'ali ku ttiimu eya mwana mulenzi amanyiddwa nga Taban Ambaho yeesimbye ku side za mobs wabula ali ku kadi ya NRM. Omanyi bwe babeera ku university abaana beesimbawo era obwagirudi buno n'ebibiina ebyobufuzi biteeramu ddala ssente okulaba nga biwangula mu university ez'enjawulo. So Ambaho Taban ali ku NRM, NUP naye inowaayo n'ebibiina ebirala ebyobufuzi. So Vyroota abaana bakutte bu video bwe ne batandika okubanga babutambuza. Musajja wa Katonda bamukalakase ne sekukalakata yenna. In fact waliwo n'akafaananyi ke bagenze maaso n'okubanga bakola nga baddira Vyroota ne bamugatta n'oli omuwala yavaayo amanyiddwa nga Shairoota. Ebigambo ebyagattiddwako awo tebyabadde birungi. So Vyroota yabadde aleeteddwa kubanga akuba campaign era yabadde akubira Ambaho Taban owa mobs. So mwana mulenzi we yamaze okubanga akuba campaign obutambi bwe ne butandika okutambula. Abaana ne bagamba nti Vyroota otuliddemu olukwe. Otandika otya? Kale katusome kuzimu ku reactions. Vyroota ku Facebook awo katono bamulyenga sumbuusa. So we are going to have some of the reactions ezabaddewo tusobole okufuna ebiva mu bantu mu buufo obwo. Waliwo amanyiddwa nga Kule yagambye I know him well. I side red and outside yellow because he is after money. Waliwo agamba nti Vyroota munda ali red oba wa NUP wabula nti ebweru wa yellow kubanga anoonya ssente. Waliwo amanyiddwa nga Holeken yagambye mu mugamba agenda abeera upcoming paka kuwulira bubi oyo bw'agamba. Waliwo amanyiddwa nga Lion omubwati yagambye gwe ng'obadde omusuubiramu ki? Oba mbungagwe obadde omusuubiramu ki? Yabadde ayogera ku SMK yataddeyo post ya Vyroota. Kuba ono yataddeyo post n'agamba Vyro ky'otukoze tubadde tetukisuubira. Katono n'amugamba gwe nga gwe obadde omusuubiramu ki? Magundi gwe gano agatuula ge yamuvumye. Waliwo amanyiddwa nga Alex Mpeyizirwe official yagambye nga yeeziika yekka awo aba atuwonyezza. Bagamba nti Vyroota wano yeeziise. Waliwo amanyiddwa nga Wamala yagambye towedde gwe. Waliwo omulala yagambye please guys don't abuse this guy. It is his choice. I'm NUP person but I don't hate those who support NRM. Ngagamba nti eyo choice ya Vyroota. Ono guy nagamba nti ye wa NUP wabula omuntu awagira NRM tamuyinaako tabu. The Mighty Family. Omanyigayo wa The Mighty Family. Sami yagambye toyina n'amagezi gakola withdraw onobaamu amagezi aganaamanya ebigenda maaso mu nsi yo. Era oyo yakoze n'akafaananyi nga ataddewo Vyroota n'oli omuwala kwe yatadde ebigambo ebyo. Waliwo amanyiddwa nga Fiona Kande yagambye let me first delete all his songs in my phone saagala bugwagwa. Tyagenda sangula ennyimba za Vyroota olw'ensonga yamulabye alina aba NRM ng'abakubira campaign. Fred Lumbuye ono wamme yagambye obadde omusuubira kukola ki nga waakabano.
Gerard Mwesigwa agamba killing your future by appearing in such things. Join the oppressed people because they use whatever they have to support your music. Have ever seen Muhozi in your show? Wake up mwana weitu. Namugamba nti nno ogenda maaso n'okubanga otta future yo ng'olabika n'abantu abo weegatte kubanyigirizibwa. Wali olabyeko General Muhozi ng'alabiseeko ku show yo, abantu bano be bakozesa ssente zaabwe okuba nti bakuwagira. Rosemary atimu yagambye let him ask Big Eye nti agenda abuze Big Eye. Prince Jonathan nagamba it is his right dembe lye. Richard yagambe tugenda mulaba kimafia. Ivan Wabwira agamba no sense, that's why I never liked everything about you. Nti bya kisiru yensonga lwaki teyayagala Vyroota. Waliwo Laira agamba nti omusajja awumula ennyinda amagezi mu mutwe gaba gaggwera mu ddala. Salama Nakabambwe agamba olowooza waliyo omusajja ateeka ppiri mu nnyindo n'abeera n'amagezi bulijjo munyampi. Waliwo amanyiddwa nga Dashian agamba n'akolimiddwa era aweddeyo bannayuganda tatubanja. Bye bimu ku bigambo ebyafubutuse mu bantu oluvannyuma lw'okulaba musajja wa Katonda Vyroota ng'ali mukubira aba NRM campaign wali ku mobs mu lwokaano olwo lw'okufuna guild president oba osanga oli awo. Kale bwe tuba nga tuvuddewoko awo waliwo ebbaluwa eyawandiikiddwa omukulu amanyiddwa nga Vian Muwonge ono nga wa NUP yawandiikidde Bobi Wine ebbaluwa ng'awakanya kya Waiswa Mufumbira okwesimbawo awo Nakawa East. Mu biwandiiko bino yasabye president wa NUP asindike Mufumbiro e Busoga anti Mufumbira asobole okuba nga awangula ebifo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nakawa East nno ojja kujjukira ebadde ekiikirirwa Honorable Bali Mwezo ono nno yandyesimbawo ku bwa mmeeya bwa Kampala. Ebbaluwa eno bwe njiyitamu just olukwakwayo okuba nkunyonyoddeko ebyanguwa agamba nti going forward, I wish to bring to your attention a pressing matter regarding Mr. Alex Waiswa Mufumbiro, our deputy spokesperson. I'm deeply concerned about his recent actions, which have raised question about the party's integrity and commitment to its founding principles, specifically his decision to shift from contesting in Eastern Region, Busoga Kingdom, to Buganda Central Region, particularly Nakawa East, which has sparked concerns among party members. We thought that Waiswa can use the brand of deputy spokesperson to deliver all electoral positions in Busoga to National Unity Platform. So, omukulu oyo yabadde asaba nti Waiswa Mufumbiro yeetikkibwe ave side eri ez'Ennakawa wayagala okwesimba agende e Busoga gy'aba yeesimba. Mukirowoozaako ki mukwano MP oba omuntu okwesimba eyo gy'asibuka than waafunye location empya? Osobola okuteeka mu comment section. Kale waliwo kye bayita okufiira ku mulimu ng'abawoolya nga tumaliriza olunaku olwaleero. Waliwo interpreter oba omubuulizi oba omuvvuunuzi mu church. Omuvvuunuzi baayogedde oluzungu ne lumusukkako omuvvuunuzi ebyazzeeko paka nakati alabika olulimi ali mu kulunnyikamu ayisi. 1,000 million is a billion. Uliriza bondira obukadde lukumi ako kaba kawumbi. 1,000 billion is a trillion. Ate bondira obuwumbi obwo n'obukubisaamu lukumi ako kaba butabalika. 1,000 trillion is a quadrillion. Kakachaka akanje nnyo, emirundi akanje nnyo, kayitirivu. 1,000 quadrillion is a quintillion. Mwana byeki, obadde okyebuunya kali, ate bw'okakubisaamu omulala bungi nnyo, kiyitirivu. 1,000 quintillion is a sextillion. Faayo byayogera, wuliriza nze, ate nako kakubiseemu, ako tokisobola nakamanya. So bw'obanga gw'obadde omuvvuunuzi omusajja n'abala okuva ku biliyoni nadda ku triliyoni nadda sima ku kwintiriyoni nadda ku si kye bayita okufiira ku magulu nga bawoolya.
abasidi omususizi lyerinnya njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku lyekatebo. Yes, lisangibwa Buwama ku lyekatebo. Bagamba ntwalayo omwana baviira ddala ku kindergarten P1 paka P7. School farm weri emmere balanced diet ebyokusula omwana asanga ku ssomero si kwetika mifaliso girimu bitasaanidde ku ssomero bakitereeza dda ekyo. Ejokuna Farms Company Limited bano balunzi oba bagenda maaso n'okuba nti bakuguza enkoko okuviira ddala ku bukoko obw'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala. Oyina amagi oyagala gaaluza ekyo bakikolera ddala mukwano gwange. Ate era mukadde kamu Ejokuna Farms Company Limited basobola okubeera nga bakuwa ebika by'enkoko nga Rainbow Roosters, bayina Saso, bayina Croilers nebika ebirala bingi byotannalabako byonna osobola bisanga ku Ejokuna Farms Company Limited Entinda kumpi ne Victory Church. Enamba z'essimu nga bw'oziraba ku simu ku screen ze namba zaabwe ez'essimu. Ate bw'obanga oli customer waabwe bakuwa vet doctor wabwerere, omusawo w'ebisolo n'ebinyonyi wabwerere, naye olina kubeera customer waabwe. Abasidi omusonsozi eri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwali mubere bulungi. Likinga video eno tokigeze okuyita ku video gwe nga togirayikiza oyinza okulaba ebizibu ebiyinza okutuukako olunaku olwaleero. Ngamba ebizibu ebyobutafuna video ndala sikutiisatiisa mukwano. Thank you so much. Mubere bulungi mukabagira maaso kubanga abankumira. Ciao, I sign out. Thank you so much. Webale nnyo nnyini ddala.